والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. asinzibwa mutuufu okusinzibwa ye Allah mulezi waffe nannyini kutugabirira. Oyo Allah akyusa embeera y'ebintu bye nga bw'aba ayagadde. Yusbihu almar'u muslimu wa yumsi kafiran, muntu akeesa ku makya nga musiraamu mulungi ne buziba nga obusiraamu bwennyini maze obuvaamu. Aw yusbihu almar'u hayyun wa yumsi mayita, bukera enkya nga oli mulamu otambula ne buwungeera nga gwe kennyini gwe bagenda okuzinga. Oyo Allah waffe alina obusobozi obwenkanankana bwe butyo, ye mutuufu w'okuwa obudde n'okusinza. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba nti man jamaa sittu khisarun lam yadaa fi ljannati matraba. Muganda w'omubaka ayitibwa Ali ibn Abi Talib yagamba nti singa Allah asaddaakira omuntu ku nsi n'akuŋŋaanya ebintu 6, waba tewakyaliyo kirobera muntu oyo kuyingira jjana. Ali ibn Abi Talib yani Ali ibn Abi Talib ye muganda w'omubaka azaalibwa omusajja ayitibwa Talib. Yakula nga mwana tugambe nti mulekwa, kubanga nnyina naye yamufaako mu mbeera ya kitongo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib yakulira mu maka g'omubaka nga muganzi, ng'amwagala nnyo. Bw'ona asoma essula eyitibwa Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku Ali ibn Abi Talib bwe yali atumiddwa okugenda e Khaybar. Eyo waliyo obutakkaanya obwaliyo, mbaka n'alonda Ali ibn Abi Talib yaba akulembera eggye eryo. Kyewuunyisa abasiraamu bonna abaaliwo, Abubakari, ba Umaru, ba Uthmani, ba Nu'mani, ba Khalid n'abalala, okuba nti omubaka yajja n'alaga sayini y'obukulembeze entuufu. Yatunula mu basiraamu abaali bawera 7+ n'abagamba nnyina mumwe gwesitalaba. Kyewuunyisa omubaka okubanga amannya g'abasahaba agamanyi n'ebifaananyi byabwe nga babalabako abategeera. Naga nnyina omuntu magamaga gwesitalaba. N'abuuza Bilal ibn Rabaha nti aina la Ali, ali aliwa? Naga nti Ali yatakaasa bimaradi batni au yashghulu alami fi batnihi, atawaanyizibwa oba awuliramu obulumi mu lubuto. Nagamba Ali genda omuleete. Bilali n'anona Ali ibn Abi Talib najja. Ali olwatuuka n'ambuuza nti malaka ya Ali, namugamba nnumizibwa mu lubuto ate n'amaaso gannuma. Mbaka yakwata wansi mu ttaka n'afujja mu ngalo ze n'asiimuula ebibatu bye mu kyenkyali, n'ambuuza nti kaifa tash'ulu ya Ali, Ali owulira otya? Namugamba nti nteredde. Namugamba nti Ali, abantu bonna abali wano yeggwe omuntu Allah gwasinga okwagala. Ngenda kukwasa bendera eno, mugenda kulembera abasiraamu, mugenda Khaybara, mugende mutaasa baganda baffe baasibwa mu kizimbe ekimu, battibwa mu mbeera etali nnungi. Basahabi bonna ku myaka Ali gye yalina bwe bakkiriza nti Ali muganzi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ali oyo azitowa ebintu bingi. Lumu nabbi yamwogerako sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba baali awo bonna, n'abagamba mugende buli omu akole research, anoonyereze andeetere ansa y'ekibuuzo ekigamba mulowooza ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala mukyala ki gwasinga okwagala? Ku nsi
mulowooza mukyala ki Allah gwasinga okwagala, oba omukyala omutya Allah kuno ku nsi mulowooza kiki ekisinga omumunyiiza? Kati ekyo ekimunyiiza ate Allah akyagala nnyo. Baagenda ne batakula emitwe. Bonna baali balowooza nti omuntu alina ansa omutuufu ajja kuba Abubakari, bw'atabeera oyo ajja kuba Ibnu Abbas, bw'atabeera oyo agenda kubeera Zaid ibn Haritha, kubanga abo bali basajja nga balina IQ ya waggulu ng'ate basse nnyo ansa era zaali nnyingi. Naye baatakula emitwe ne baleeta ansa bonna enkeera, bazoogera nabbi n'azigaana, ne bazoogera nabbi n'azigaana. Ali ibn Abi Talib fil haqiqa yalina ansa. Ali yagamba nti omukyala mu nsi omutya Allah kyasinga okutamwa, ate Allah ng'akyagala nnyo era kyayagala ku mukyala oyo, ye mukyala yenna atya Allah tanyumirwa oba tayagala kulaba muntu atali bba kumutunuulira kumala ddakiika 5 nga tamugyeko maaso. Yagamba nti omukyala atya Allah ekyo ku nsi kyasinga okunyumirwa, ate omumutunuulira kyasinga okutamwa. Nabbi n'abagamba nti Ali ansa gy'ayogedde entuufu. N'abuuza Ali ansa ogijeewa? N'amugamba nti lwakuba mundaba ndi mwana ate ntuula nnyo emabega naye nze manye busiraamu bwange. N'amugamba Ali nkubuuza ogwokubiri ansa ogijeewa? N'amugamba nti ya Rasulallah manye obusiraamu bwange. N'agamba nti Ali yimirira nkubuuza ogusembayo, Ali ansa ogijeewa? N'amugamba amazima wenzije ansa mukyala wange gwe bayita Fatima yampadde ansa eyo. Nabbi n'abagamba nti oyo abadde ateekwa kugimanya kubanga Fatimatu bid'u minni, ekyo kitundu muwala wange, abadde ateekwa kubanga akimanyi. Ab'ebitiibwa Ali ibn Abi Talib ye khalifa owokuna mu basakisesa abana be tulina mu Busiraamu. Nabbi yali kalanze, yatulekera Abubakari, n'atulekera Umaru, n'aleka Uthman, n'alekawo Ali ibn Abi Talib. Ye sakisesa owokuna mu umma eno. Ali ibn Abi Talib yatemulwa muvubuka ayitibwa Hamran bin Saudan al-Thaqafi. Yamutemula salatu subuhi ku makya bwe amaze okusaala, Ali nga atudde aleeta adhikari. Hamran bin Saudan al-Thaqafi najja n'amukuba ekiso n'adduka. Ali yatawanyizibwa n'obulwadde era Allah n'amujjulula. Kwe kufa kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali yali musajja mufumbo era yalina abaana. Ali yazaala Hasan ne Hussein. Alina omuwala gwesajjukira linnya naye nga naye mwana we. Ali ibn Abi Talib yakulembera umma eno emyaka 8 nga ye khalifa era ye khalifa owokuna eyasembayo. Okuvaawo kwe ng'amaze okuttibwa waliwo fitan oba okugezesebwa mu umma eno kwali kungi, nga waliwo gurupu y'abannanfuusa abamu abalimba Obusiraamu nti bali mu kunoonya omutemu eyasse Ali ibn Abi Talib, era mu sanctions oba subjective ezo Basiraamu bangi bafiirawo, waliwo fitan nene nnyo 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 nnyo. Kati Ali yagamba nti omuntu Allah bw'akusaddaakira n'okuŋŋaanya ebintu 6 oba omaze okufuna ejjana, naye mu ebyo mwalimu ebintu 2, njagalako ekintu kimu. Yagamba nti man arafa rabbahu fa ata'ahu, bw'olaba Allah akusaddaakire n'omanya Allah wo era n'omugondera. Omulundi ogwayita twagezaako okulaba ku paati eyo ab'ebitiibwa nga tulaba Allah subhanahu wa ta'ala mwene embeera gye tulimu ey'okubanga tuteekwa okubanga tuli kumpi nnyo n'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Naye yo si gye twagala. Ali ibn Abi Talib okuduumira kwe yaduumira bagende e Khaybar, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekyafaayo n'ekyamagero kyatulaga mu sura eyitibwa Hashiri. Tuli ku mulamu ogugamba okunyigirizibwa kwa umma eno, okutuntuzibwa n'okuttibwa si byaggulu oba si byajjo. Mu sura eyitibwa Hashiri waliwo baganda baffe aboogerwako baali basibiddwa mu kizimbe ekimu. Baganda baffe abo nga buli gwe bamala okutta baddira omutinga muwanvu ne bamutungako mu ngoye zaalimu zafiiriddemu ze bamuttidemu zennyini. Kati abaayitanga ebbali wa olubiri olwo nga balaba Abasiraamu engeri gye bafaamu n'engeri gye balaajanira ku miti. Nabbi gwe yalonda mu Basiraamu akwate bendera agenda ataase baganda baffe abo n'Abasiraamu be yalumulwa, yalonda Ali ibn Abi Talib
wadde walabanga omuvubuka. Bwe batuuka ku kizimbe ekyo embeera yali munda yali nzibu nnyo yakutegeera oba neyakweŋŋanga, kubanga ekizimbe ekyo Allah yatuuka okyogerako mu Qur'ani. Essula etandika egamba nti sabbaha lillahi ma fi ssamawati wa ma fi l-ardi, suratul Hashiri. Sabbaha lillahi ma fi ssamawati wa ma fi l-ardi wa huwa al-azizu al-alim. Yayawukana omulezi waffe oyawaniridde ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Ye nannyini bitiibwa, nannyini bitiibwa, nannyini kumanya, alaba ewala ebyekwese. Naye Allah bwe yatuuka ku statement eyo yagamba ng'ayogera ku baganda baffe abali mu bizimbe ebyo, yagamba nti ma dhanantum an yakhruju, ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Baganda baffe baali babateranga mu kizimbe oba mu lubiri olwo nga babalaga ebweru, naye Allah anyumya ku bugumu bw'ekifo ekyo bw'ekizimbe ekyo nti bannannyini kuzimba kizimbe ekyo oba lubiri olwo baali tebalinayo ndowooza na ssuubi nti awantu awo Allah alibajjawo. wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. N'abalabi abaali balaba olubiri olwo n'ekikomera ekyo obugumu bukyaliko nga tebalinayo nandowooza nti ekyo kirivaawo naki, mpozi nga Allah yasazeewo, nga tebalabawo nkuba esobola kujja, teri laddu esobola okujja, tebalabawo kisobola kujjawo kizimbe ekyo, nabo bakyewuunya. Kati Allah agamba nti ma dhanantum an yakhruju, baali tebalinayo ndowooza bannannyini kyo nti abo balivaawo. wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, nga n'abalabi bali mu kutya tebasuubira nti abo balivaawo. Naye Ali ibn Abi Talib bwatuuka n'ejje lye ne yeetooloola ekifo n'alaba embeera eriwo, ng'era omuduumizi omutendeke yasooka n'awa oda n'agamba nti enzizi zonna eziri mu kitundu kino ejje lyange mbalagidde mugende muzizibe. Buli muti gwonna gwe mulaba mu kitundu muno mugende muguteme gugwe wansi. Bawandiika ebbaluwa abali munda ne bagikasuka ebweru w'ekikomera nga bagiwandiikidde Ali ibn Abi Talib, nga bamuwaabira ewa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga bagamba nti obusiraamu tebukkiriza kwonoona bintu bikozesebwa bantu bonna. Omwe muli enguudo, mwe muli ng'eddwaliro, amambeera amalagala, mwe muli amasomero, mwe muli ebyokulya, twaliramu emiti, twaliramu enzizi. Ebintu ebyo tebikkirizibwa kukwatako kubanga tubikozesa ffenna, abaana abakulu, abasiraamu n'abatali baki batali basiraamu. Ali yawa oda ebintu ebyo bibiri bisooke bijjibwewo. Bwe bawandiika ebbaluwa eyo nga bagiwandikira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamutuuka, era nabbi n'anenya Ali ibn Abi Talib naga nti Ali tewagoberedde makubo gena kuwadde, tetukkirizibwa kutema muti, tetukkirizibwa kujjawo oluzzi, tetukkirizibwa kukola ki. Allah yayanukula nabbi, Allah yayanukula nabbi. Obwo nno nabwo bujulizi obutulaga nti Qur'ani eno si kitabo kya nabbi, kitabo kya Allah. Allah teyandinenyezza ate Muhammad ate mu kitabo kye yamugamba nti ma qata'tu min lina aw taraktumuha qa'ima ala ghusuliha fa bi'idhnillah. Ali abakunenya nti otemye emiti, nze Allah wonkuwadde oda emiti gyonna gitemebwe n'egibali gisigale gigwewo, nze Allah wonze ndagidde. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baba kufaaru ba complaints abali mu kizimbe nga bawandikira omubaka ng'ensonga gye bagamba ntuufu, ne nabbi n'agiwagira. Allah n'agamba Ali nti Ali ndi mabegawo ku ekyo ky'okoze. Ali yakola taktika eyo ng'agezaako kulumya abantu bali mu bizimbe bafulumeyo bajje balwanire ebweru. Baagaana. Bwe bagaana, olwo sahaba omu eyasiba pinu n'abagamba mumanyi basiraamu, mujje munkwate musibe emiti, mugenda kunkasukayo waggulu ngwe ku geeti, ngenda kugiggula n'amaanyi, ne mwangu okuntaasa kubanga kyemmanyi bwe munaala omujja kusanga banzise. Njagala olwo basinayipa obwokwewaayo obutagambika. Swaba n'anywera ne bamusiba, era fil hakiika bukyali olwamusuulayo ne bamutandika omutemaatema, naye baagenda okumaliriza nga abasiraamu bamaze okuyingira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yakola ekyamagero. Bano bwe baalaba omusajja ng'aguddeyo, basiraamu bamaze okuwaggula, baafubutuka olufubutuka mu lubiri. Tebaakomaawo. Allah agamba nti yukhribuuna bibuyutahum biaidihim wa aidi lmuminin. Bagamba basiraamu batuwambye, naye tetusobola kuleka wano bizimbe byaffe
tuleka ebizimbe byonna biri ku ttaka n'oluyi tulusuule tudduke. Era kye baakola Allah yagamba nabafiiriza ebintu byabwe bennyini ne babyemenyera. Tebaakomaawo n'abasiraamu abajja babayambako ne bamenya bayini bagendera awo. Tuli ku mutwe ogugamba nti bwe kubanga okunyigirizibwa okwo gyali mirambo nga giteekebwa ku biti, abanaayita abasiraamu bagirabe bawulire ennaku abakufalu kye babakola, kiba kyewongera okulaga nti okunyigirizibwa n'okubonaabona kwaffe si kwaggulu. Jo nabaddeko ku mawulire awo nga ndaba munnamagye omu agamba nti abasiraamu abatta muwala wa Mejja ono gundi Mejja waffe gwe baakuba amasasi yani Katumba Wamala nga bagamba nti abasiraamu abamutuusaako obutemu oba obulabe babafunye. Nenseka gwe nabale ne mugamba nti era bannaye bano bakyazanya katemba waabwe. Naawa n'ebyokulabirako nga bino yagambye emmundu bagenza okwekebejja yo yennyini eyatta Kaweesi. Emmundu yeeyo yakuba Mejja Kiggundu, emmundu yeeyo yakozesebwako nga balina omunene gwe balumba, era ne balaba n'enkuba yeemu nga omutemu oyo ngeri gyettamu Kaweesi yenzita yeemu. Mabegakawo twafuna obuzibu ne basiba abasiraamu baali 75 nga babalanga okutemulwa kwa Mejja Kiggundu n'okutemulwa kwa Kaweesi. Ne bakola okunoonyereza myaka 7 ne bakizuula nti abasiraamu tebakola nk'oku butemu obwo. Ne batta abasiraamu baali 60 baali nkaaga. Abasiraamu 15 kuba baali 75 toto 15 babasigaza nakati bakyaliyo. Mweri enkaaga lye baata 20 bagenda okuvayo nga balema nga mu bo mulimu abatagenda kuddamu kutambula n'amaka gaabwe gafudde. Tebaakomaawo bayimaamu abali mu 25 plus that is Busembatya, Idudi, ogende Tirinyi, ogende Buduuda, Budaama, bayimaamu 25 mukomera tebadda bo bagenda okuvayo nga mirambo ne mayiti zaabwe tezaalabwako. Recently netufuna enjega wano ku Busaafi batta abaana abali 350 plus babatera ku Busaafi mwana bato era ne babuzaabuza mu bina mwana mugumu nga firimu y'abasaamu tugimanyi abakufaalu gye bazannya umma. Mawulire si mapya niba nazannyo firimu endala egamba nti emizikiti tusaba give mu Kampala girimu emmundu ne bomu. Mawulire gaabwe tetugeekanga kuba galudde. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bamala okutta omwana ayitibwa Sumayya, Uqbata ibn Abi Mu'ayt ne Walid ibn Mughira be batta omwana oyo. Omwana oyo yali muto ddala tawuza na myaka 8. Bamuteeka ekiti mu bwereere, omwana oyo bamutta. Omukyala ye mwana gwe yalina mu bulamu, omwana oyo ayitibwa Sumayya. Yanakuwala nnyo mu njogera ennyangu tugamba yazirika. Nabbi bw'afuna amawulire engeri gye baseemu Sumayya n'embeera ebaddewo kati balina nsonga bakufaalu gye bawabula bafunye obusungu ku busiraamu ne batta omwana kuba bamugamba nti Muhammadi mulalu. Omwana n'agaana kaana okuba n'akakwata kaana katukawala n'akakuba n'akateeka ekiti mbwere n'akatta nagamba mugeri muwaabe. Nabbi yayita abasiraamu, bw'ayita abasiraamu n'abagamba nti mufune ewuzu mulekere mu kibula. N'agamba Allah edduwa eno nti Allahumma alayka biwalidi ibn Mughira wa Uqbata ibn Abi Mu'ayt. Mulezi waffe tukwasa abantu bali babiri ye Walid ibn Mughira ne Uqbata ibn Abi Mu'ayt. Naye Allahumma sallitu alayhima qalbi min qalbika aw dabun min dawabik. Mulezi waffe tukusaba osindikeyo embwa okuva mu mbwazo oba ensolo yonna enkambwe okuva mu nsolo zo ejje tukwatire Uqba oba Walid ku bantu abo Allah bajjewo. Okuvaawo kwa Uqba nga Allah amujjuludde mu mbeera gye yavaawo embi n'amutta, umma yabanga efunye essomo. Umma yabanga efunye essomo ti ab'ebitiibwa okunyigirizibwa kwaffe, okubonaabona kwaffe n'okutuntuzibwa ekyekwesa emabega si kirala obusungu babuyina ku busiraamu. Man tashahada lillah muddu bw'avaayo n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, ndi musiraamu nzikiriza Allah wa anna Muhammada abduhu wa rasuluhu, omubaka Muhammad muddu era mubaka we. Fil haqiqa omuntu atali musiraamu awulira ng'ajula okwetta, awulira ng'ajula okunywa obutwa. Okumanya ekigambo ekyo kikulu Allah yakireeta kyennyini mu Qur'ani n'akitugamba. Yagamba nti am yahsuduna nnasa bima ataahum Allahu min fadlihi. Mmwe temukimanyi nti bapita balina ensaalwa bajula okwetta bajula okwekola ki olw'ekyengera kye nasaddaakira abatono mu mmwe. Kino ekyengera ky'obusiraamu si kikomeke nti ateeka okubeera omusiraamu famire yagundi ayagala, wabula
tova buvi mu bbanga n'osiramuka ekyo Allah akikwanguyiza bwanguyiza. Baprofesa bangi tubawulireko abamu nga mikwano gyaffe nagamba nti muneze embulako shahada nabawa baana naye obusiraamu bwe butuufu ye n'ateekayo abaana ye ate nga tazze kitegeeza nti akkiriza obulungi bwakyo n'obukulu bwakyo lwaba tanaba kukiyingira. Kati okubeera omusiraamu si gw'oyagala Allah agenda alonda muntu n'amuleeta n'alonda ono kibula abamu abaleeta nga bapasita nga bajja ne mu famire totasuubira. Kati okubeera kwaffe obusiraamu kunyigiriza abantu bangi kunyigiriza abakufaaru kubanga ekyo Allah ekitugamba. Ab'ebitiibwa eyo message njagadde mu gitwalo olwaleero ku paati yaffe ey'okuna egamba nti okunyigirizibwa n'okuluzibwa kw'obusiraamu si kwajjo wabula mukitegeere nti abantu abo batulinako ensaalwa. Lumu Allah yagamba nti muttu bighadbihim mufe n'ekiniga mufe n'ensaalwa mufe n'obusungu bwaffe n'obusungu bwammwe munjogere ennyangu tugamba nti genda weetugire ku munyaanya. Allah kyekigambo kyayita mu Qur'ani yagamba nti ummeeno obulungi obugirimu n'ebigirimu abatajagala mugende mufe bubi mugende mwettoba mwetta mugende munywa obutoba munywa ghadhabu bulinganga obusungu. Kati Allah yagamba nti genda mwetuge n'obusungu nga bonzo gamba muntu tugenda wetugire ku munyaanya. Allah yesatibwe yayita mu Qur'ani. Lwaki obusiraamu buno bapita awulira ng'ayagala mwenna munywa obuto muveewo musinga temuliyo naye ekyo kibalema bulemi kutuukako olw'ensonga nti Allah ekyo ate security esembayo ku bantu yagiina naye bapita ekyo bakiteeseza ddala nti mulina yakatoke mumanyi nga kasobola okuba nga kalumba basiraamu bokka era singa bukeera enkya nga bafulumya na mizindaalo nga gya mizikiti basobola okweta omuzindaalo nga gwakumalawo bantu bonna basaaze. Olwaki obusungu abakufaaru oba abatali basiraamu bwe bayina ku ddiini y'obusiraamu. Paati yaffe ey'okubiri tuli mu mbeera ey'akalwadde. Akalwadde kano ke mulaba tulimu Allah subhanahu wa ta'ala akamanyi endingi yaako tetugimanyi wabula amakubo ge tusaana okuyitamu mu biseera bino okwewala akalwadde kano oba okwekuuma oba Allah okutuuka otujjulula nga tukyali ku mulamwa amakubo ago makulu nnyo mu mbeera eno ogeetegereza. Ab'ebitiibwa mukkiriza olwaleero mbalage obukulu bw'okwesiba ku swala mu mbeera ey'akanyigo. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam innahu kana yusalli fi shiddatul hal. Mu mbeera ey'akatyabaga oba embeera ey'akanyigo akayisa nnyo kano kulwa tulimu nabbi yasaalanga nnyo nga sunna zemwakazaako nawafil nga tazibuuka n'emu mu mbeera ey'akanyigo ng'ate azijjayo nnyo. Ebyafaayo bingi bize bitulaga embeera ez'enjawulo nga ekisookerwako nga Allah aleesa akanyigo kusaala. Ekyokubiri dali dhikiri. Kati swala mu biseera bye tulimu ab'ebitiibwa mwandibadde musaala nnyo. Tufunye omukisa nti muwangaalirako na waka. Embeera yatusalako ng'etuwangaaliza waka. Bulijjo batufuna na budde bufuna buzu. Nabbi yalaga emikisa ebyengera n'ebintu Allah byakkolera singa owangaala ng'olina buzu. Kati olina chance etayinza kudda mangu oba Allah gyatusaddaakidde ng'eyinza okutwalamu akaseera gy'osobola okufuna wuzu ezigenda mu 20 olunaku lumu ng'oli waka. Bw'oba kale ebbiiru by'amazzi gy'otidde kati kino kikole ng'okyagalamu mpeera okufuna wuzu kumu. Teweerabira buli lw'omala okufuna wuzu eri kamil wuzu ejjudde yonna oba ovunaanwayo era akabbiri ze bayita qabliya alwudu'i zibayita baadiya qabliya alwudu'i. Kati omala okufuna ewuzu naye n'osalayo era akazo 2 eyo swala. Nabbi wa Katonda ayitibwa Zakariya alayhi salatu wassalam bwe yafuna amawulire g'okutemulwa waliwo omwononefu yayitawo n'amuwa amawulire namu waliwo omunnanfuusi yeesumi nga bagenda okutta. Nabbi Zakariya eri takibuusabuusaamu kuba yali omwononefu oyo amwegezezaamu emirundi era firakiika omwononefu oyo yamutemula mu muti gw'enkomamawanga n'amutta. Allah mu Qur'ani ekyogerako n'agamba nti lima taqtuluna nabiyyin, lwaki mutta bannabbi nga temulina nsonga. Naabo agamba nti mugenda kuwandiikibwako omusango munene ogw'okutta bannabbi. Amazima okutta abaana
ifkun kabil naaba bataba nabbi ngenda babalako obulyaza amaanya ng'obulyaza mulisinga okuba obunene. Nabbi we baamutta, nabbi Zakariya battamutte. Kati bw'afuna amawulire g'okuttibwa nga tannakola kintu kyonna, yasaala era akabbiri. Kyannaku nti mu mbeera eno gye mulaba tulimu ey'akanyigo, era bangi muganye n'okweyambisa kyansi eno okusoma esswala. Musajja omukulu twawangala naawe mu mbeera eri nga tomanyi kwaziina, tomanyi kima, tomanyi kusaala. Ofunye akakisa oli waka oli n'abaana bo bawummuze. Abaana bali bamanyiiko eddiini. Okuswala kuteeka ebbali, tula n'omwana gw'olaba nga onaasobola okuwa obudde, musome esswala basiraamu, tusaalire nnyo ewaka. Temwerabira, nabbi yayogera ebigambo bingi nnyo ku swala eyo. Lumu yagamba inna al-abda idha kana fi salatihi, ab'ebitiibwa, omuntu buli lwagamba Allahu nti Allahu akbaru n'atandika okusaala, fa innama yunaji rabbahu, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini ayolekera gy'oli n'alaba omuddu n'amuyisa amugamba ki? Kyovulaba nabbi yagamba nti fala taltafitu, banne bamuze mu salatu mudamu kumagamaga, fala tabruzuqan, kimbaako kyemuwanda, fatabruzuqu mujja muwandulira. Obwali bujulizi obulaga nti bwe tubeera mu ssala mulezi waffe tuba naye. Kati bw'oba waakacyansi akak'okuliraana Allah nga togenze Makka, lwaki temukeyambisiza nnyo? Kale olunaku n'omusisinkana emirundi 2, kubanga tulina esswala 5 ez'owatteeka. Salatu zuhuri erina eraka ezisooka 4, erina ezisembayo 4. Asiri terina zisembayo, erina ezisooka. Subuhi terina zisembayo, naye erina ezisooka. Isha erina ezisooka, erina ezisembayo, era ndikula nawafil sunna. Teekako ezaawuzu, teekako unaabasaddelayiri, teekako duha. Kati abadde atera okunafuwamu oba okulemesebwa esswala ezo, ndabira ddala nga tulina akacyansi kanene akasisinkana Allah ne twogeraganyako naye ensonga zaffe. N'omuwa ensonga zo. Olumala okutoola salaamu ng'okyali mu kibula n'omugamba nti Allahumma anta salaamu, ayi Allah gwe mirembe, era emirembe giva yiwo, waminika salaamu, ewo gye tusuubira emirembe n'eddembe, ne tabaarakta ya dhal jalal wal ikram. Mulezi waffe wasukkuluma, wayawukana nnyo, gwe nannyini bitiibwa. N'omugamba nti Allahumma la maani'a lima a'taita, muno mu nsi teriyo muntu agenda kumpa kintu ky'otampadde, wala mu'tiya lima mana'ata, ate nkakasa bulungi nnyo teri agenda kunziggyako kintu nga gwe okimpadde, ne wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi, Allah nzikiriza teryagasa teryayamba okuleka ggwe. Ekigambo ekyo olumala okimugamba n'oleeta ensonga zo mu lulimi lwonna lw'otegeera. Mulezi wange ndi mwetaavu, mulezi wange ndi mulwadde, mulezi wange ndi musajja munaku, mulezi wange ndi mu nnyumba, mulimu gwaggwaawo, ndi n'abaana bange. Nga temundaba kuteekayo namba zammwe ku erosiba wa mitwalo 10 gye nawulidde egy'ekiyaaye, mugambe Allah alina ssente zisinga ku ezo. Ajja kubagabirira, ajja kuleeta ebyengera, ajja bakolera ensonga zammwe mu kaseera ke mutasuubira. Ab'ebitiibwa, nga tuyitidde mu kkowe ly'okusaala ennyo, buli nsonga egenda kuggwa. Omuntu bw'abeera mu sswala n'agamba Allah n'ofumya ekiragiro nti Allahu akbar, ngezaako okukulaga ebyama ebiri mu sswala mu mbeera gye tulimu mugyesobeko nnyo. Bw'ogamba Allah nti Allahu akbar, eyo ismu nida, linnya lye mu mannya ge, naye ate linnya lya kumukoowoola. Mulezi waffe ng'asembera abuuza omuddu onampisa ngamba ki? N'omugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, gwe mulezi wa buli kitonde ekitambula. Mwogeraganya ne Allah. Nabbi yagamba nti athna alayya abdi, Allah n'agamba bamalayika nti mulabe omuddu ono ali mu kuntendereza. N'omugamba nti arrahmani rahim, gwe olina okusaasira okugatta oba okubuna abasiraamu abakusinza otusaasira, naye bapita abakujooga obasaasira, naye nkimanyi ku lunaku lw'enkomero ogenda kutwawula. N'agamba bamalayika nti majadani ya abdi, omuddu yakyanjogedde kampanye nnyo. Allah ali awo ne bamalayika mwogeraganya akuddamu. N'omugamba nti maliki yaumiddin, olunaku lw'enkomerero nga luzze, gwe ogenda okuba omukulembeze wekka, era gwe ogenda okusasuza amabanja g'abantu. N'akugamba nti hamidani abdi, olutendereza omusajja olwali mutendereza ate lwe lusinze, nga buli kyoyogera Allah akuddamu. N'omugamba nti iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Mulezi wange nsinza gwe mu bwomu, ensonga zange zonna nazikuwa ozimanyi. N'akugamba nti hadha baini wa bainak, ekyo kyoyogedde nkiganye kiri wakati wange naawe. Lwaki? Abantu balina ebintu bye bakweka emabega naye nga balimba Allah, omuli obushiriku, omuli obubbi, omuli okuwangayo kwa haramu n'ebirala. Kati ogamba Allah nti ensonga zo zonna wazimukwasa gwe weesigamiddeko, n'akugamba ekyo nkiganye kiri wakati wange naawe. Kati n'omugamba nti ihdina siratal mustaqim, badde nsaba onnungamye mu kkubo eggolokofu eryo liwagabira bonnabbi ebyengera, abeesiimye n'abo abali obulungi, tonteeka mu kkubo ly'aboononefu wala ddaalin, wali bafalaawo abaabula. Ekikulaga nti oli ne Allah mwogeraganya, gwe kennyini omugamba nti amin, byenkusabye nsaba obikkirize, weeyanza, kubanga Allah tagaanako kuhanukula kitonde kye. Essala eyo tugitandika, waliyo dhikiri y'abasajja bakulufu gye twasomanga edda mbuto egamba nti alhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukrata wa asila, nojja ku kigambo ekigamba nti wajahatu wajihiya. Mulezi wange enjolekeza ekyenyi kyange mu maaso go, era ekyenyi kyange okiraba yenze gundi. Abamanyi bagamba nti olaba gwe kennyini ogamba Allah nti ekyenyi kyange kiikino, oba omaze okukkiriza nti Allah ali awo. Lwaki? Inna a'zama juz'ul insani hiya alwaji. Ku mubiri gw'omuntu ekitundu ekisinga omuli pulezidenti nga ne bamutegeera nti oyo gundi gaali maaso. Era abazungu bajja kibayita passport photo, nti omuntu bw'omukwata ekifaananyi omugongo oba akabina oba emikono ayinza okukulema okwawula ku balala, naye ate mu maaso wano ekifaananyi bakyagala nnyo kubanga kyekisinga okwawula ono ku gundi baba baluganda. Kati naawe ogamba Allah nti wajahatu wajihiya, omulezi wange ali mu maaso go, njolekedde wooli yenze gundi. Ekyo lwaki okyogera? Okkiriza nti Allah waali. Kati nabbi kyaga nti fala taltafitu, toddamu kumagamaga. Fala tabruzuqan, tobako kyowanda, fataburuzuquhu, ogenda muwandulira. Olaba ekigambo ekigamba nti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wayawukana Allah gwe nannyini bitiibwa, ate gw'osinzibwa ebitonde ebisinga okubeera ebingi, ng'oli ku maviivi n'okiddamu emirundi esatu, n'ojja ku waggulu n'omugamba nti rabbana walakal hamdu. Okuva ekigambo sami Allahu liman hamida kitegeeza nti Allah buli abakusinza n'abakutendereza obawulira. Kati rabbana gwe mulezi waffe, walakal hamdu gwe nannyini matendo gonna amajjuvu ne tayiba mubaraka, watukula nnyo wajjula nnyo ebitiibwa. Fiihi mil'a samawati, ebitiibwa byo biwulirwa mu ggulu ne biwulirwa neno ku nsi. Ebigambo ebyo byonna by'owulira mu swala byali byakuwaana Allah, ab'ebitiibwa Allah ayagala omuwaana. Bw'omala omuwaana bw'otyo by'owulidde, omwali n'ekigambo ekinene ekyali kigamba nti subhana rabbiyal a'la, ng'otadde omutwe wansi. Omulezi wange wayawukana, ebitonde byonna ebiri eyo waggulu we bikoma, kati ate gwe gy'oli subhana rabbiyal a'la, wayawukana nnyo wasukkuluma. Ebitonde biri waggulu eyo gye tutamanyi, naye we bikoma ate gwe oli waggulu. Ekigambo ekyakyagala nnyo ekitagambika. Olumala esswalayo n'owanika emikono n'oleeta ensonga zo. Ab'ebitiibwa, mwene embeera gye tulimu kikwasa ennaku n'ensonyi okuwulirayo omusiraamu yenna nti esswala zikyaganye, nga solution esookerwako ddala ey'okutaasibwa mu mbeera gye tulimu ey'akanyigo. Mu nsonga 8 Nu'man ibn Bashir ze yatuwa yatandikira ku swala, yaga nti alaikum bihifadhi ssala. Ab'ebitiibwa, yenna atuuse mu nsonga nga dayiq, ng'ensonga enyiga ekutte, solution esooka kuba kufuna buzu kwogeraganya ne Allah. Lwaki? Mu swala mwe mwali okuwaana, okusuuta, okubiibiita Allah, ng'ate ayagala nnyo mubiibiita. Teriyo bigambo bizimbe bannabbi bonna bye baakubiriza abantu bisinga okuwaana Allah ng'ebigambo by'esswala. Y'ensonga lwaki mu definition y'esswala bagamba nti hiya al-ibadatu wad-du'a, kye bayita swala kuli kwali kusaba Allah na kwogeraganyako naye. Oba tomulaba naye byonna ebigambo ebirimu bw'obiteeka mu magezi n'obivuunula, olabira ddala nga mwogeraganya wadde tomulaba. Waliwo ne statement eno egamba nti subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ebigambo bye tukozesa nga tugulawo esswala bibayita iftitaahu swala, okugulawo esswala, n'ebirimu ennyukuta byonna, ebinyukuta ya kaafu bagiyita dhamiri mukhatabu mu lulimi Oluwarabu.
ennyukuta eyo yali eraga nti mwogeraganya muli babiri naye gwe tolaba oli kuba mu Luganda bagiyita gwe. Subhanaka kaafu eyo, wa bihamdika ye kaafu eyo, wa tabaraka ismuka yeyo kaafu, wa taala jadduka yeyo kaafu, wa la ilaha ghairuka. Bitegeeza nti tali asinzibwa atali ggwe, wayawuka naggwe, oli wa waggulu ggwe, teri ajjudde bitiibwa kutuuka ggwe. Ekigambo ggwe mu Luganda kitegeeza muli babiri. Bw'oba okkiriza nti olina omulezi wa Allah, awo teweetaaga ate kuba walala simu, teweetaaga kunoonya oxygen wafunye covid, teweetaaga simanya zikibwa embiveera tuzuwa sanda, wabula bw'omaze okukakasa nti Allah kati kyoleeta gye ndi kwasiza ensonga zo, naye agenda kukuyamba ddi gwe atasaala atamanyi Allah. Ab'ebitiibwa ne mbakubiza olwaleero nti nga tuli mu mbeera eya covid, tubasaba era nga tubakubiriza mwekwate nnyo ku swala. Limu ku makubo agalabwako era agoogerwako abalongoofu bonna Allah gayambako oba gayitiramu okujja abantu mu mbeera ey'akanyigo. Tubeebaza abagoberezi baffe okutugoberera nga musoma ku ddiini yammwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa abibateeke mu matu gammwe n'embongo bwammwe mubitegeere ate mbikolereko nga bwe twongera okulajanira Allah subhanahu wa ta'ala obuzibu n'obulabe obuli mu bulwadde buno obukosezza baganda baffe. Tusaba abaddizeewo kirungi kyereere Allah bajjuludde mu mbeera eno. Tusaba Allah abatuuse gyali abanguyiza olugendo olwo ate abasiime. Tusaba Allah atuggirewo obulwadde buno bukuba kwetonda na kwenenya. Mulezi waffe tutegedde ensobi yaffe. Ab'ebitiibwa nziramu babbirako nga mbagamba nti okubonaabona kwe tulimu buno bulwadde bwava maaso ga Allah era mu mukono gwe nga musunguwavu gye tuli. Mazima gali nti obwamalaaya, obushiriku n'ekitabantu kibadde kiwambye ensi yonna. Ebintu ebyo binoonya mu sura eyitibwa Hashid n'Fussilat. Allah yaleeta ensonga ezo mu nsonga eyitibwa mu sura eyitibwa Al-An'am aya y'ekikumi-ataano-mu-bbiri. Allah yaleeta statement yennyini yagaa nti kul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, pitira abasiraamu Muhammadi mbabuulire ebiri haramu byesitaagala bakole. Yagaa nti alla tushiriku bihi shay'a, muve ku bushiriku, muve ku bwamalaaya, mulekerawo okutta abantu. Bwona yagenda mu sura eyitibwa Furqan, Allah yaleeta obwamalaaya n'aleeta kitta bantu n'aleeta n'obushiriku. Bwona yagenda mu sura eyitibwa Isra, Allah yatandikira ku bwamalaaya, Allah nazzaako obushiriku, Allah n'aleeta kitta bantu. Ekitegeeza nti amazambi ag'obugawulira asatu gabadde gawambye ensi. Allah n'asunguwala n'atuleeta kyatuleetedde. Kyannaku nti nabadde nkola research awo jjo nga yina obutabo bw'ensomasomako. Bannamawulire balina gundi zaabwe zebatera okukola awo lwayitawo emyaka ebiri bakompayiringa gundi zaabwe. Naye nabadde nyina obuntu byempitayitamu awo nendaba nga mu nsi yonna amazambi asatu Allah gasinga okunyiigira, amazambi asatu Allah gasinga okunyiigira mu nsi yonna. Ensi ekyasinza okukwata akati nga gavumenti yaayo amazambi ago egawagira era ng'egaagala nnyo. Nakoze research nga Uganda ekyasinze. Nakoze research nga mu nsi yonna obushiriku, okutta abantu n'obwamalaaya, Uganda yekutta akati mu kwagala amazambi ago. Ezzambi ly'obushiriku n'amasabo gavumenti yegaagala. Era Emilian Kayima yavaayo esemba buleeyo ng'agenda ggala amasabo. Maama Fiina yamutabukira n'amugana wa President nja kutuuka era bamuyimiriza. Nga bamaze okuzuula emirambo egiri mu bina gye bakwatidde mu masabo g'abantu Saidi Zerwengo, Sembabule, bali bageze bayita ensozi bbiri Rakai, nga bataza okukwata amasabo amanene nga bafuna n'abantu abo n'obujulizi bwabwe. Maama Fiina n'agasitopinga. Gavumenti yeneemuwagira. Ekyo tukkiriza nti gavumenti yaffe obushiriku erinamu omukono munene era mu bulogo abakulembeze baffe balogo balungi. Ensonga ey'okubiri y'ensonga y'okutta abantu. Eno ye gavumenti yokka mu nsi yonna bw'obasiŋŋaana omulambo nga guli mu mwala neero singa temanyi kyezzaako. Era ne batya n'okukwata mayiti eyo beecwakya twakulaba yesu omuntu ono bakanya kugamba biveemu bintu bya poliisi. Lwaki bakomako? Bakimanyi nti kitta bantu balinamu omukono munene. Ezzambi eryokusatu ezzambi lya bwamalaaya.
Zambi ly'obwamalaaya gavumenti yaffe eyagala obwamalaaya ekitabanga nawo era paliamenti yaffe emyaka gyaffe 3 emabega twafunako minisita omu yatulula ne mu paliamenti bamuwa chance sabo bamuwulirize n'abagamba nti ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna mbasaba nammwe mujje tugenda kutongoza obubina n'amakudde mujje mulabeko abantu abakuza obubina nga paliamenti namba ekunga bantu bajje bateekewo awaadi y'omuntu asinga akabina akanene n'amakudde era ne batakoma bagamba tugenda kugaba ekirabo si kyekyokka twagala n'omuntu anaatukubira akalango k'abamalaaya agambe ku bantu okwekuuma obulwadde era badi black akalago n'akakubako bwamalaaya nagaffe bamalaaya tukubiriza abantu mubeere bwe muti era naafuna $1.5 ne tuzuula nti Uganda mu nsi yonna kitta bantu obulogo n'obwamalaaya ki gavumenti yokka amazambi ng'egaagala n'amayumba gaabwe kiba kitegeeza okukaaba n'okubonabona kwe muwulira kintu kyali kituuza wala tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala la tu'addim wala tuhriku mimma saifa ya'lamu mimma la alamu Allah tukusaba nga tukulajanira mulimu abaana abali muno mulimu ensolo eziri mu nsi nga tizimba bigawa bintu ebyo tukusaba Allah otusaasire olw'otusonyiwa olw'abaana n'embwa okufunirako huukizaazo kale aboononefu ababifuna tusaba Allah oyine ekkuba eddala lyosobola bakwatiramu etali lino tusaba Allah waffe kutuddiramu. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينغا tubasaba abagoberezi baffe mwongere okuwagira twabagambye nti baganda baffe bano beetaaga data wammwe beetaaga data abayambako okutambuza ensonga zino mwe muli mayumba gammwe ne bo batambula ne batunoonya then betwaggulirawo puroguramu y'okubanga twagala muganda waffe SK okubanga mufuna entambula nammwe abapikipiki tubasaba mujjumbire muwagire ensonga eyo kuba piki eyo tuyambako kugenda nga anoonya abasomesa bifo ebyenjawulo tajja kutambuza nga bigera agende entebe ate omuwulire emukono omuwulire bwa teka okubanga alina means gyayitamu okubanga atutuukako mwe musobole okufuna irimu. Netubasaba mwabeebweru abatulaba nyina bemmanyi muganda wange Saidi Nassa Abdul Shakuru London nyina Jati Farida mu America nyina awa Switzerland musiramu wange Kagwa Dubai Faruku Abu Dhabi muli basajja bagagamba manyi kati mbadde mbasaba abaana bafunye message eno naawa wano tukwatire wamu tufune ekidduko ekyo piki ekyo simawulire nnyo gali awo eyeetaaga okusondera wadde wiiki omuntu omasobola nti akapiki nga bawadde katuyambeko mu mbeera gye tulimu okusomesa umma eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.